ebipande bya Yoweri Kaguta Museveni ku airport babitimbye all over okuvira ddala munda si wabweru wezo gaba tuli ku kikino ya rabbi simanyi kye tutambuza oba byabakama is happy to see that baweereza abasirikale then ne bayuza buli kipande kya Paulo Semwogerere ekyaliyo byonna ne babikuŋŋaanya ne babikola mu bonfire nga mwami Museveni ajja abasirikale bazine bayuza ekipande abaana ne bajoga nti muiza kipande and someone picks a pistol Bwe twamala okubawa emikono twabawandiikira several but we certificate eraga nti emikono gyaffe giri verified nga batuddamu paka ku last minute omuzukulu yeerabira dole awaka saidi y'ebbunga nga babasibye nga bamutwala ku ssomero dole bwe bagyerabira konvoyi neddayo ekimeddole ne babasiba mu bigambo bya Nabbanja liyina ebitanda 9 mu waadi awazaalirwa abakyala naye n'ebifaananyi nga tatugambye bugambi yasanze abakyala naye n'akuba enduulu singenda kubaweereza extra nursing care singenda kuweereza eddagala si tugenda kuweereza ebitanda tugenda kuweereza mobile toilets tugenda ngenda kubaweereza tent. People are not looking for shelter. Fear eyo president yagirina kati security egenda overboard nti niwe edaba ambulance ng'erimu omulwadde president waba azuukusenga akyana abatanda nnyo nokyayi basiba kati eyo insecurity president ayagalwa abantu yandibadde teriiwa at least baagala bamuwevingireko okulaba ekyo ekintu kiri evere mu ddwaliro naye incidental omwana eyarayizinze ekibuuzo ekyo n'omulimu tagulina tebakomye yagambye poliisi emunoonya ekitibwa Nabbanja mwebaza okuba nti oba president yamusindise okusitukiramu okugenda okulabira ddala embeera bweri ekyo kyabadde kirungi ekyo waliwo endowooza nti embeera y'amalwaliro yesi ennungi ennyo neimprovinze nnyo ono journalist yabadde abuuza ku bizibu bya ddwaliro lya Mukono bibeere solved oba it was also politics statement mukyala Nabbanja gyakoze gitwale nga statement ya maama yabalabudde mwaba mawulire omukyala Nabbanja yawadde statement which is very critical abalwadde bajja bangi nnyo mu ddwaliro olw'okuba oli abasawo abalungi so the problem is the attraction bw'oyagala okumanya ennaku eri mu ddwaliro Katonda akuwe ekizibu nga kikwetaagisa ogenda mu awatandikirwa kujja bayita casualty unit awo wasookera mama emergency Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza atuuse ku mulimu weebale wonna woosinziira okutuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeera mu studio za Radio Simba nina SIraje Lubwama yatuuse dda ayina ekitabo kirambe ekyebifa mu mawulire kati ndi mweraliikirivu budde kibwana atwala okugayitamu kubanga ayina exercise book namba at original kasuku before you cross the road nina ne Charles Rwomushana DC Ahmed Kateregga Musaazi ajja tusanga and then babutambala ndowooza bajja ampuliriza weebale yakoze weekend wonna woosinziira okubeera nga otuwuliriza Charles buuza abantu ne Charles nayina ekitabo awandiika ate mbadde manyi notes azijja ku SIraje naye kati ndaba awandiika naye abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mukulu Kibazo mbadde nkusaba onzikirize ntumbire abeebiroole abatwala kasasiro abasomba kasasiro naye ate batamubikka ne bagenda nga bamusaasaanya mu nguudo batumidde nnyo ku mulembe gwa bamuyita this new executive director nja mujjukira hajati kibuga ekikula baba basomba kasasiro wala osanga obuveera bubuuka bugweri kibyona on highways ekyokka bali akasasiro nakyo nekirema Joano waliwo ekirole kyakubye kwampu nekiwe ettaka lyonna ku this road of ours Kisaasi Bukoto Kisaasi road
kakati bukyaliye mu ttaka muluka ne ziririnnyako naawe bwe ziriyitako lisitula enfuufu. Even to this sand ettaka lyebeetikka nga bajja ku sites, what's difficult with either kutwala litono oba kulikavalinga nakyo nekirema. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Siraje buuza abantu abatuwuliriza yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda abasaasire, abafiiriddwa abalwadde bonabonamboze obulwadde tukusabira osuuke nagyoli Haji Kateregga Ahmed tukwebaza tukuyozayoza okujja ebutambala n'okutwala mu basoga abala babasuula sebo sebo transfer news tuzi celebratinga omusajja babadde bamutute Masaka ne bamugana. Aha, simanyi ebyo ebyokumugaana gobyogedde omanyi ebyo ebyokugaana ebyo sijjukira nali mu class ki abeekabaale eyo be babitandika babaweereza bishop yali ani Halemana ne bamugaana kakati ate aba Church of Uganda owaabwe ne bamutega empiso mu ntebe. Abantu bewammwe ndozi nesibe kanungu mwe mwatega empiso mu ntebe. That's kisoro but it's the same kigeze anyway. Omu bamutega empiso mu ntebe, omulala bamugaana naye ate ne gwe bagaana n'agaana okuvaawo n'agandi Roma lokuta kauza finita wano wendi. Kati ate ono wa Church of Uganda bo baali bazibu muko okusinga bali abalala bo bagira entebe nebateka mu episode naye olowooza kyangu ogenda oziteeke mu wetaaga technology n'oziteekamu ne ziyimirira. Naye kakati Kateregga ye tebamuteza empiso e Masaka bagize ne bagamba news ziri okuva Butambala yavudde Butambala ne bamuweereza e Masaka. Bwe yagenze e Masaka ab'e Masaka ab'NRM ne bawandiika ne bagamba nti wano waabaddewo celebration y'amaanyi nnyo naddala mu opposition. Bwe bajja ewa RDC abaddewo ne babagamba babaleetera Kateregga. Ab'opposition baakubye engalabi n'eŋŋoma ko president's office ne Butambala kyekimu weya ne bagamba nedda kati agende ejjinja oli abadde wasigalewo kati ekizibu kiyinzika okubanga abaddewo ye yasaasaanyiza gossip nti bwe banzijeewo engoma zivuze. kakati Siraje wayagala kuyozayoza Kibazo ku studio empya kalero katulabye amapeesa yonna eyaka naye bayinza okutwala ebusoga nga atudde waganiddemu yakkiriza Kateregga yagambye agenda ku taking over office nga 3 kuyozayoza. Siraje amawulire very fast. RDC Padere ngenda ku office tewali muloka kati nina beza electoral commission bali balina pickups mungi mpena kuba kyetuwamba kwembuzi no because RDC bwe mazija mu office ogamba otansigenda kuvaamu onyingira uchifuba because amana RDC omanyonzi jukiza ba medical officers mu zi districts neba oba yabade category of officer chi bali mu kucomplaininga nti districts baziwa especially after COVID baziwe motoka for the medical officers. Baziwe motoka ba chairman bazi district never cow ne baziwamba kati otuuka nge motoka ino okufacilitating a medical officer erina chairman wa district aganzi sina motoka eyo jentutte oba nga mchara wa chairman taina motoka ate nga chairman ayina erije yawamba ngaga nti bampe ya medical superintendent oba officer district mediemo nti bampe eyo ng'agikwasa mukyala we kwaleetera amatooke kwaleetera amanda ebirala balikebera mu bitabo. Amawere agamu kugawotikidde eggwanga kwe kuba nti kumala ennaku nnya kaliisoliiso
wa government Betty ali omwe kamya Betty Olive Namisango tuli omwe kamya yalekawo office nga 23 omwezi guno olwokuba ekisanja kye kyaggwako siyeka ekyemya ne bamyuka be babiri mukyalo Kiria ne oli omulala yani bonna kakati mu kiseera kino PS yakalabalaba wa gundi eyo n'omwogezi yekka Muniira abalimu omwogezi nawe president akyasirise mukyali mu management team endala. The bagenda mu constitutional court ne constitutional court ne sayina gamba IGG office ya IGG ebeera nga bonna we bali yes Katerina kirikola okuja emuli gibaleka no IGG nenga balina chance okufuna ekisanja ekirala singa abalonda akkiriza obukuba kyusa kati abantu goloza badde yerabira ye yagambye nti mwetegefu okwongera okusavinga kamya wichene baddeko akakiiko k'ebyokulonda bakayita independent electoral commission ukayita ki simanyi kamanyi nga electoral commission kabadde ne bakandidi kafuna abajja empapula basukka mu 2 naye abazizaayo babadde nga 15 omusanvu ne bagugaana 8 ne guyitawo bonna tewali yazenga baganye mulimu mukwano gwange Jimmy akena buli omu bamuwadde ensonga lwaki Jimmy akena finally disagreements za UPC came to count. Omanyi this country is interesting SIraje. Uganda People's Congress omulundi guli Peter Walubiri yawaabo omusango n'asinga nga legally ye president wa UPC. There is also Otieno. Ocheno is much is now government ya Uganda ngeyagala Jimmy akena bagamba UPC nti gwe asayiningi ball popular run nomination olwa recommending nga lusayiningiddwa Peter Walubiri tobera wa UPC UPC je tumanyi ya Jimmy akena ne wankubadde omusango gwakola ki gwamusinga era okukakana omulundi ogwo Jimmy yasigala ekyenjawulo ku Jimmy akena, and I have to be fair, I'm biased here a little. Jimmy is my friend. Jimmy akena teyafaanana abakulembeze ba bibiina balala, teyagoba Walubiri ku kizimbe bayawula bwawuzi office omu n'agenda ku oba I think 7th floor omulala n'asigala on a lower floor, so you have 2 UPCs operating on Uganda House on different floors kati awo naye ku mulundi guno byabakama yagambye UPC ekyabo tekyabadde kya mikono nti tegiwera agandi UPC tulaba waliwo Joseph Ochieng tulaba eriyo Peter Walubiri eri tulaba eriyo Jimmy akena ate waliwo n'ono omulala I don't remember the 4th name. Actually that one is Yewaba. Kati ne baga nti we are going to wait for a court decision because previously court ruled court ruled and indicated that Akena's regime was illegal. And now I can see your bias. Maybe totally informed waliwo court order ngegana ngeyimiriza delegates conference. Yes. Ngegamba Jimmy Akena you cannot have a delegates conference because that delegates conference Akena yagala meaning a constitution achuse bamwongere ekisanja because ebisanja byali biweddeyo Jimmy Akena n'agaana okuwulira ekiragiro kya court. He was in contempt. Ngaluli bwe yali era. Yes, he was in contempt of court. You see Charles, we are not differing. I am saying there's been impudence against the law at UPC, but when the regime wanted it and it was working for the regime, the criminality was allowed to go on. This time round, I think the regime has different counts in Lango and therefore decided nedda. So reason endala electoral commission yawadde ku mulala egwaganya okuwandiisa nenga yazaayo emikono gyonna nga giwera yadde mukwano gwange Hon.Aisha
Ahmed Nsereko bagambye gwe waliwo ebirala bitategeereka naye tebabinnyonnyodde Mamadi naye 3 weeks back waliwo omwami yamuguza ekibiina ekyo yasinzira Rwanda n'angamba ngenda bitabulanga kibalama bitwalagana teyabituukiriza mwalimu omanyi SIraje sikwesiga nkubuulira nemutumira SIraje mu kutabula olugambo gati gwabba tegamba asirika ekibiina agenda kumulemesa okwesimbawo lwaki oyogera na president wa kibiina kirala oli namuwandiikira n'atanzira mu nsirika kati nga nina omutumira omuntu n'agamba ngenda mugamba electoral commission yawansonga ki yagamba nti mulimu ebintu munda ebitategeereka mu kibiina oba mikono gyawera mikono gyaweze Fonsereko no I think the official document iyo yabadde ku mikono ebyo kati bibyo SIraje gwobimanyi mu exercise book ya Kasuko SIraje yanguwako ekirala abalala bonna temuli mukyala mu president kandi this time naye bonna baami ate nalabyeyo ne group y'abakyala complaining nti babalemeseza ekirala gavumenti abantu abadde basomesa abakaba obutafuna ssente naddala arts bagali bagenda kwongerayo okuwandiika olw'omukisa gw'okuwandiika abasomesa abalala emitwalo 5 babongere ku tiimu eriwo. I hope they do that with Basawa as well. So abafunye rale ez'amaanyi nga bavudde awo mwabaddemu ekyo nakyo kyamawulire. Yes. Okay. Mwabaddemu principal Wanupu yabadde nateete bamukuumye bulungi rale bwe yawedde bakubye abantu embooko abajjaati bakyanyiga biwundu ne babba n'amasimu amangi agali awo ne biggwera awo. Ya president yawedde bulungi ey'ekkololo neya Nandala yabadde eri ebutabika eri abalwadde b'emitwe ne bagira so naye SIraje kikye oh my God SIraje nababeera yagambye butabika eri abalwadde b'emitwe awo wenyini nga ku ddwaliro babeera balwadde ba mitwe because the impression you are giving abadde agenze ku addressing balwadde ba mitwe ate kati gwokyongera mu Rwomushana kati ate yakipushinga mu direction egamba nti Nandala kiki Nandala yayogedde n'abalwadde ba mitwe. One of the reasons gyentera okuba nti we don't have democracy ya media okubeera fair and neutral wabeerewo equitable access to media kakati you as a professional journalist weetaaga ti kubeera that terribly biased. No, I'm not biased. And again very negative ababadde ne lwale ez'amaanyi nnyo wabadde principal nateete ate gyati yamukubye what is a fact kati ekyo kikyo what is a fact is that Museveni ne Kyagulanyi babadde ne rale makeke yes ne kakati ate SIraje kiri kyataddeko nti eri abalwadde yabadde SIraje asobola okugamba ebutabika naye Rwomushana makes it worse mu ya addressinze abalalu. You need to be careful. Eddwaliro ly'ebutabika ly'abalwadde ba mitwe si ly'abalalu. You need to note that. Mulimu abalalu mu balwadde b'emitwe naye si buli mulwadde wa mutwe nti mulalu. Naawe wano bw'onoolwalamu omutwe nja kukutwala ate headway butabika mukwano gwange. Kibazo obulwadde bw'omutwe mu luzungu is called headache. Eyalikulirako n'alikulira bonna bafumbe Kigozi Dr. Kigozi yaŋŋamba nti ffenna tuli balwadde balalu naye eddalu livaalinga. Mukwano gwange Sebuli Bamutumba yagamba nti ali jinuuru funuuru. Kati osambayo abawonyeewonyeemu nga basamba n'omupiira n'osanga omulalu ng'ali mu yunifoomu y'ebutabika nakugamba nkutwala eri abalalu gyoyagala nkutwale. SIraje tuveeyo bayasizo SIraje omaze amawulire ampuliriza agasimbagane ne bannamawulire Radio Simba Ahmed Kateregga Musaazi waali wiiki eno yabaddeyo UN General Assembly
manyi Charles ebyo abyagala nnyo wabaddewo vaawo mpitewo ku mawanga agawerako amawanga agateekeddwa okubeera mikwano gya Isiraeli mu Bulaaya gaga nti kati tugenda ku recognizinga Palestine but for me that wasn't actually the news yabadde ya Trump ku New York n'ayomba mu lukiiko lwa UN ng'afaanana Muhammad el Gaddafi ono yagoberera nnyo Gaddafi alina lwe yajja okwogera ne UN I think either 89 oba 91 bw'agenda okwogera ne bamuwa eddakiika anti olina okwogerera eddakiika bwezi tinagakabulangane nsijja kwogerera ezo nja kwogera ezisingawo Gaddafi n'ayogera yagenda okutuuka okumaliriza ng'ekisenge kyenkana kikalu naye nga tolina kyakumukolera memba nga bammemba abalala n'ayogera kati nayogera mazima against the UN system. I don't know. Nalabye Donald Jr. Trump ng'ayogera nga buli lwayogera ndaba afaanana nnyo Gaddafi ng'ayomba nga yeekalakaasa naga yatuuse ne kuleveka nti nze nali ngenda bazimbira ekizimbe wano nga mbagambye nzimbe nandibateereddemu mabbo naye kati mulina akutterazo konza abange akati mbaddeyo ndaba ne of course nendaba ne prime minister wa Israel Netanyahu hate him love him ekigambo kyembadde ngenda kukozesa kibi he's an orator yayogedde n'ayogera n'atiisatiisa naye yafaananye nga luli olwa Gaddafi anti nze nkugamba naye yatefaananye luli olwa Gaddafi abantu beekandazze nga baakamuyita bwe bamuyise ku muzindaala abantu ne batandika okwekandagga abantu ne batandika okwekandaga bwe bamaze okwekandaga abasigaddemu ate ndowooza mikwano gye ne batandika okukola ki okumukubira engalo naye nga naffe president wa Kenya mu UN General Assembly I want to bring it home William Samoei Ruto yabadde ayogera for this region I said okay we have someone that can stand with their shoulders high and speak to the world naffe n'atulobolerayo ensonga zaffe nga region nga Africa na Robert Mugabe okay bampuliriza kasimbagane ne Kateregga buza abantu DC w'ejjinja wava wano ng'oli Masaka kakati ate oli jjinja the sad news Kibazo abantu abali mu kudduka bookobazi bombs and abali mu camps n'obakaka okuwira speech yo n'ebizindaalo Netanyahu mugambe yeddemu abatuliza mu wasiza mutabasaba ne banyabo mwebale gye mukola abafunyemu tubozaayoza abafiddwa ne tubasaasira abanupu babadde bakubye eggalabi ng'ogenze Masaka okugamba Idi Amin bwe yawamba Abaganda ne basanyuka ennyo tekyategeeza nti abayipisa baali balaba ebisobe by'Obote baali bajja gamba nti Obote akomewo kubanga jjukira mu M7 Musongi the Mustard Seed yaga nti bwatuuka e Dar es Salaam Mwalimu Nyerere yamujjukira nti ye mwana yamusumbuwanga ku university namugamba nsanyuse okulaba nga toli nze njogera ja kwogera ebibyo nsanyuse okulaba nti weegase kubalwanyisa kubategesa okulwanyisa ani Idi Amin Milton ne Odaka babali walik genda obabuuze bwe batuukayo Odaka n'abuuza Museveni ndikiri kitya namugambye mbutu zivuga ensi mwagivuruga yonna ate kikye wandisuubidde newankubadde Museveni yali amanyi nti Amini mubi katukitwale bwe tutyo naye ate yali akkiriza nammwe Obote mwavuluga era muvu gye balina okumatisa ugamba Kateregga ekyo kiwedde naye nebaza abantu b'ebutambala bano Aisha olaganya obulungi omwaka bano Aisha aba elite tuyinza okuba nga tubaddemu n'obuzibu olumbagala okuvugisa ebyabwe naye sirowooza nti omwana w'enki w'ebutambala alina obuzibu nange
era kyekimu ne Masaka bali ba buloka ab'ettaka nze sibaddiira tubenza mukulu kibazo national resistance naye transfer ziri nomo sina mtawana na transfer nze ekyange kyokka ekyabadde notable nti Kateregga wange bamuweereze Masaka nga RCC abe Masaka oli abadani ye wakisha washaki byebyo kati ne bagaa nti byebyo washaki wakisha kati bwe bagenze okugira ati ne bagaa nti bwe bamugjeewo ne bagaa nti baleeta Kateregga Musaazi aba Nuupu ne bakuba eggalabi ne bagaa nti twawonye dda tu celebrate nze kati mbu president's office nega twafudde wakisha asigala wano Kateregga genda eri ejjinja kakati kimukulu kibazo national resistance army bweba deploying special district administrator district administrator resident district commissioner te deploying museserdoti wagamba ntugenda butamano Aisha bairi tukolagana bulungi obo widdi omulimu gosugwa kukolagana bulungi nabwa kubagirayo jambia kati Kateregga jambia ya mulimo okuwagala naye kino ekya Rwomushana kina we kitakolera kubanga kina we kikola ne rubi kitakola katulina bakarutumas fena twakola wano history bakarutumas bavanga Sudani ne bakola ne basubula abaddu mu South Sudan mu Northern Uganda nga banyaga ebyalo bali basiramu eri abasiramu mu Northern Uganda oba mu South Sudan naye Abazanzibar bwe bajja wano ne beekwata kabaka yaboogera Oluswahili oluwoomu ne basiramula abantu ensonga lwaki ffe tuli basiramu so bw'oba obuulira enjiri sirowooza nti buli kaseera ate oyina kukola fujjo nti Aisha omukyusa ono Aisha okuddamu enaremu abakadda nyuma tokola kadda nyuma na Aisha nto abakadda nyuma ate teyaliwo enaremu nto oyina mukuba waliwo likiteetaagisa kyo okujjako Nuupu lwereete fujjo liri okuba kuyinza okwetaagisaamu naye primarily mobilization yandibadde like preaching kozesa kalimisa ndabagusa ne bannamawulire SIraje very quickly SIraje ndiwo njagala a brief observation on nominations Mwami Museveni bamunominating of course twali wano ne Rwomushana ne bamuwanga nga bagambye nti emikono gyakyagulanye tegyaweze and there was a unanimity mu bantu ab'enjawulo nti Kyagulanyi bagenda munominating ekyenjawulo kyokka nti kolo olwokubiri olwo oluliko Museveni olwo lwe batamwagalako bajja mwongerayo naye nga bajja munominating and ne mwami byabakama mu kwogerayogera mu kwagala okunnyonnyola n'akinnyonnyola and I think even bwe yandikinnyonnyodde before without any hustle fe abali mu mupiira bwe baba bategeka emipiira gy'okulaga ku TV bategeka emipiira ne bagaa nti kati wano nti waliwo Villa nti waliwo Viper waliwo Kesisi nti egyo mujawule nti temwagala gisamba lumu gyonna abantu baleme kubeerako gye bakola ki oyagala eminene gyonna bagiraba ojawula. I think if Mr. Byabakama yali annyonnyodde abantu in advance tibanna abantu nti enzi mu kusinziira bwe mbalaba bantu bangi nti katubaawule omu tumuteeke ku luno omu tumuteeke ku luno. I think it would have been very simple, very intelligible. Manyi wa Aisha bandikanye oba Kateregga bandikanye nga bebongeddeyo but Kateregga SIraje. And I also want to give it to abakumirale ezasoose nti give and take they absolved themselves but ne beteeka mu kattu nti kakati bulijjo mubadde mutugamba ki musobola ogikuuma abantu ne bakuŋŋaana oba mutwalo oba ebiri ne bamala ne bagenda n'okugenda nga life is normal. So what's the hustle? Okujjako oli owaba Kateregga yatusekoolwa ekibuga kya empty nga I don't know what that message is but ekibuga kya empty nga nze avuga okuyingira ekibuga President Museveni lwe bamunominating
twali tuvuga kalamba ng'ekibuga tekiri mu mmotoka abantu beesise ndowooza nga tetulina gabonabona weya nze nali actually Kateregga abantu baali Kateregga nkololera kololo SIraje very briefly nominations yangwa ne nomination eza n'okukyusa olunaku ne very briefly justice byamukama gwendudde naye mu kooti emyaka gyonna ebintu byokubitegeera olina kusoma between the lines abeera naye ate bw'omusemberera akubuulira amazima kisango kyakuwane ku musango Besigye tumugamba musango guno gugula bwoti ogulimu SIraje omanyi oli musajja mzibu wootaali wano twali wabweru awo ne tubaako emboozi gye tunyumya Rwomushana naŋŋaana ebimu okubyogera kakati ate gwe gy'otandikidde ate waliwo and the reason, by the way, the reason is ebimu waayiriza officers out of ignorance. I can tell you without fear of contradiction nti byabakama as I know the story. Byabakama as officer of the DPP teyali in charge of that woman. I know it for a fact. kakati byonna bimwogera ku mukyalo tabiri ko ate nokumala tabimanyi that I can tell you Kibazo lwakuba nsikirizibwa ku disclose ya intelligence but I know for a fact nkumaliriza kati SIraje towulidde njogera naye era awulira inteko kubanga awulira naye yali judge justice musango gwe yawumula naye njogera naye ku nsonga y'emu nti namugamba nti Elizabeth Kuteesa yakulukunyiza emikono ringizaamu keesi eyo backwards mabiga ekintu ekyo tekikuswaza naŋŋamba nti ngezaako kitungirira naye kizibu. What does that mean? nakino ekyemikono ekyakyagulanya okumukyusa ebintu byetwogera ne soosi zaffe mu kyama okubireetanga mu lujjudde kuba sirwe lusoosi SIraje ng'okola bwoti musajja ng'oyo akyali mu public office mwogeddemu ng'abantu nujje wano n'omwanika those are more than 10 years eteeka lya fuluma information ndoza limuta yensonga lwaki ne ripooti yakayiira bamala ne bagitanga afterwards naye nga bagikuumira ebbanga era ku kino ekyokuyisa emikono naye ayinza okuba tali emikyaji ti emikono egyo giyita mu technical officers ne bagiraba gino waliwo batekinika abaverifyinga ne giyita mu bano abakola ne Bakateregga badiso bakigi bajja emikono niyotiisatiisa abataddeyo emikono ne bakola kino gaa togiwera naye nga gisiti yakyo yali asobola okukigamba nti muddeeyo munoonye emikono eyo tubawadde olunaku bwe luti wegiba nga gyali tegiwera toyinza ga muntu yalina yaweza milioni 3 plus nti emikono ekikumi SIraje oyongera mu speed nga wagifuna ku lunaku It's about the district. Yeah. So byabakama nga omumaze obatandika okunominatinga yalina abantu 15 out of 2 plus balina okukola ki okulaba incidentally nga alina emmotoka 10 alina okukola within the means biri muli omu nti tasukka aspiring 200 buli candidate bamuwe emmotoka biri nga alina emmotoka babawaddemu Aisha aliwa yalina emmotoka 10 z'abantu 10 kati bwe baba bakuwadde z'abantu 10 kitegeeza naye projection ye aga nti mu byafaayo mu bantu enkola gye babadde bakolamu nti sisuubira kusukka 10 oli kyagamba nti yadde alina okusala magezi gonna olina okuwa ensonga ofuna abo kuba luli yakifunamu obuzibu nti yakampanyininga ku bigere yajja luvannyuma ate ne wajjawo neyaleetebwa John simanyi ye John yani kusaawa evanyuma yenge emmotoka ziweddewo era baatoola emmotoka y'aba commissioners aba educational commission bagimwazika akoleremu kitegeeza of course SIraje sirowooza nti really emmotoka can have been the issue niwe tandibadde issue mugugu kigwolina ng'olina bakandidate 15 ku list abantu batandika okubikula page nti ono mulabi ono ekyo yadde alina okukikola okulaba ekyokubiri nti
kwegamba ganti ekyetagisiza mu bansereko kyogamba buli omu but of course SIraje better fair also nti n'abakuŋŋaanya ba candidates abamu it's about bastardization really kufuula kalulu ka kisiru kisembayo bwombuuza I still look at it nti Elton John Mabirizi mukoddomi wange tiyakuŋŋaanyiza emikono nti SIraje mukuŋŋaanyiza yakuŋŋaanyiza emikono ate nojja n'ogamba Gregory Mugisha Muntu alina ne structure nti egijo tegiwera nti wawo omulala yabaddaani tuweerabira nti mukalulu kali yasemba Mabirizi okay wabadde kati mulimu ebimu nga I don't think it's the cars I don't think but purpose yabyo ku bastardizing kati nalabye ne nsengeka y'amannya nga the purpose y'okusengeka amannya kati bwova ku munyagwa Baraka Serunga mugati gwa bata asembayo wansi nga tibuhabulwa kati bwofuna Aisha nga bwabuuza kati bwofunayo Zedriga bwofunayo Zedriga nga yazze oyo bobeera olina omudisqualify bwabeera Zedriga nga ZE Museveni asobola okufuna ZU nerinnya n'alifuna era nasemba wansi oba nasemba oyinza kumujja ku kyawansi so ekyo kiri awo technical kuba abantu bakikola mu byobufuzi ebibibaamu naye bano abantu 8 okuba managinga nesimbawoko webaga nti surname nenteekawo nti Ahmed Aziz Kasujja kikyusa kyenali njagala nti gwokulembera waggulu number 1 yakikyusa naga gwesebe erinnya lyo Kateregga ganamanya amalala mapatike so mu bufunze yakoze omulimu time munaku 2 era n'agumala first day 3 second day 5 abasigadde n'abagamba mu munoonye ebibanja balala tujjudde tugaddewo Gasimbagane bandabawulire Kateregga nominations nanyumiddwa nominations zino yadde saazi wadde mu buteereevu olw'okuba bw'oba wamanyira omulimu gwaliwo ebikuluma kuba kati nakavaringanga nnyo candidates meeting zino ze balimu kati nga bamappinga twabikolanga n'ofuna opondo nze nga mbeeramu olunaku lulamba ye n'agenda okunoonya ku mugo bwe tunaagaba n'ekawungeezi kakati ng'olwo nkwotinga nga SIraje bakwotinga naye ebyama byayo nze sisobola kubyogera kuba mmanyi kiri unethical kakati nze nalabye akalu kano mawondooza yeyakyogeddeko batraininga ne boddeyo editor tombula omusajja kyagenti kino kyama boddeyo ne editor tomugamba kuba osobola okuvaawo nakinsaati nga muki abantu boteesiga kugamba kigambo Peter Kibazo oyo SIraje Lubwama Kateregga temwesige ko lugambo no kubali nanono naye agenzaayo nooneka kakati bulijjo ndowooza nti ndi ethical manyi banno be bakubuulira mukigambire nnyo wakiziki Mbwaisha yatayogera Kibazo era bwe tufuluma wano ku mizikalo byonna Aisha abimbuulira singa nyina olugambo nalibadde njogera ayakukubira esimu nga Kibazo aluyayogedde nalabyogera nalabye mukulumu oyo yabadde ng'akiragudde kyendaba nga bwe kinaabeera akalulu kajja kubeera kakimpowooze otherwise mulimi olulala kipiirapiira omupiira tegujja kunyuma nnyo kubanga bwalabika waliwo Bingwa ayina national network ali mu ggwanga lyonna avuganya oba avuganyizibwa bewandiise tribal chiefs kubanga wabaddewo profesa omu nga mpula agamba tusobola okufuna akalulu akokubiri gundi bwakwata wano mu Buganda gundi n'akwata wali eBugisu of course nga dreams ezitasoboka naye kirabika kijja kubeera kiki kijja kubeera kipiirapiira oba bw'oyagala kirabika bulabisi naye ekintu ku lwange kyendowooza nti kisaanidde kirongoosebwe omuntu bw'aba asimbawo ekibiina ky'ebyobufuzi bw'aba wandiise ekibiina ky'ebyobufuzi ayita mu sisitemu ey'okufuna emikono abantu abasaanidde okunoonya emikono
beba independent. I agree. Ekibiina ekiri established, ekibiina ekimanyiddwa, ekibiina ekirina membership kyandibadde tekitasikingibwa na kunoonya mikono kubanga ekyo kyo kiba kimanyiddwa nti weekiri. Kateregga, while I agree with you nti bwe gwandibadde nate n'ebibiina nabyo byafuuka market entities. Nti Kibazo agenda wali n'asuubulawo ekibiina leero n'akiwa essowaani kiri ne bakiwa olusaniya kiri ne bakiwa todooba kati nabyo bibadde bastardized because n'ebyo byonna byokola ono gw'otudde naye wano nga bacreating enjiibwa simanyi majuba nabyo bagenda abusing. I mean the abuse, we are terrible as a people. Naye nze ate era nekyali musanyufu n'ennamba ya beesimbi akaluke nasooka okulabako nali sinatuuka kulonda akakinaana abeesimbyewo baali 4 ate ne bateesa ne military commission sibo naye ebibiina byabwe tewajja kubaawo kibiina kirala kitondwawo okutuusa nga okulonda kuwedde ekintu ekyali kimenya ssemateeka ng'olwo bayenwe kayonda aba UNRF ne bannabudere baagala beesimbewo nga ba independent oba bafuule UNRF ekibiina kati olaba nti bakola kampeyini baagaba n'ebitundu ekintu kyatambula bulunyo bw'olaba 96 Mwami Museveni Dr. Semogere ne Haji Mayanja abo na coveringa Mwami Museveni ne Mwami Mayanja era olaba nakyo nakoka in fact ekololo ye wali nomination biri byo mbadde mugamba Mwami Museveni yasooka ku macha ne bamunominating olweggulo Semogere ne bamunominating ngate Mwami Museveni tuli mu Serena alunkinga manifesto ebitambula bulungi kati ndabamu nga ne ku luno bano 8 ebitanyumye kuba katwaliwo ebintu bye twadesigninga naye ate bwe kiba tekisobosa onaakola ki obutabeeramu mukyala naye abakyala nga bwe beesimbawo bakyalamu abayomba tembawagira tembawabulungi tuleke ekintu nga bwe kitambula. For Kateregga ali ku the show element of it Kateregga aga nti kijja kulabika bulungi kijja kunyuma kijja Aisha Kateregga mu bigambo bye ng'enkola y'NRM bwe yasalawo okukola n'abajaagaliza obulungi bafuba nnyo okulaba nti babrandinga NUP as a tribal thing era kakati wano bingwa abalaba tribal chiefs biki tujja kutuukayo Kateregga tujja kutuukayo naye ekyo nkyogedde what does it take a part of nga teri tribe eyina okuba ne national character in fact nembuwagizi kyekiraga patent ena national character. Don't we have supporters egulu tetulina abawagizi mu Arua tetulina abawagizi akyolirango tetuli balinayo tetukola ki I think ekyo tukiwummuze kubanga etteeka eriwandiisa ebibiina liina descriptors zerikola ne requirements ezikufuula e national party era bw'ozifulfiringa nga ziwedde naye ebiva mu kulonda bisalawo naye ate nze okwawukana nammwe abali mu studio nze I don't even have apologies of that. Aba Christian Democrat abaali e German ne shoots zaabwe ezaali mu European countries endala bedefining ne bagamba nti fenge ekibiina nga tebanoonya aba Christians passe naye baaga nti zino Christian values zetukkiririzaamu bw'oba naawe ozikiririzaamu identify with us bw'oba toyagala lekayo naye wano we tuli. I would also not mind waking up one day nga tulina ekibiina ekigamba nti ffe abamalaki ekibiina kyaffe ky'abamalaki kikola bwe tuli mat religious mat culture otandika ekibiina ky'ekikagundi the realities are that omusajja yakwata mikwano gye 27 nga bava ku kyalo kyekimu n'oba ebyalo ebifaanagana nga basobola okukka mu kasaka nga basobola okukka mu kasaka ne boogera olulimi lumu ne bakka mu kasaka ne boogera olulimi lumu and it was strategic
tetwagala tubeerenga munaala gwe Babero ono ayogera lukyoli ono twagala tubeere ne twekisise ne lijja ettale baali luddawa Mbabazi yali yayiseeyo eggulu limu baali luddawa yali mulinga yamukuba planning okukakkana bwa deliverance emyaka 4 n'ariwaadinga banywanyi mu kasirise kati nze sikiraba mu ekizibu kyaffe nti tulimbagana nze njagala tujje tugambe nti ebintu abali wadinga naye namba 19 agamba abaana be bagamba banabazuku nti bamujje mu list kuba tebalina kye bamuwayadde ekikwanso ebintu bya DP ne KY mukulu Kibazo byakunyumira. Petero nze nzikanya naawe endowooza yo gy'olina nzikanya nayo naye yali campaign strategy ya NRM ekisanja ekiwedde okufuba okulaba nti bwegenda mu bitundu ebirala ebaga nti bali bagala kuzza Bwakabaka yekka era tebaalina kye baagaliza kitundu kirala kyonna kyonna kantu kaabwe kaabaganda obyo ne babitambuza olava nga ye campaign yaabwe era bafunye okulaba nti buli musitula omutwega nti bali so that babaawula ku the rest of Uganda balaga abalala nti temulina national agenda musobola okuba n'ekibiina kyammwe nga muli bantu abaava wamma batandikira amu naye nga mulina national agenda so ekigendera kyakulaga nti bano ebyawe kuvuga ka Buganda kokka ekyo nkivuddeko Peter si kyekibadde ekibuzo ky'olunaku lwajjo Aisha n'ekyo kanyongereko nzikiriza nyongereko you see Kenya bwe badesigninga the way you return elections n'Abamerika badesigninga nga towangula buwanguzi popular vote olina okugiwangula popular vote nowangula ne mu bitundu nowangula n'egindi n'olyoka returninga wane ewaffe ekyaffe kyekisinga ewaffe it is a numbers game ekyaffe kyekisinga aga nti kasitoweza 50% plus 1 kitegeeza nti bwe mansobola okuŋŋaanya 50% plus 1 ewakiso mukono Masaka wakiso mukono Masaka Kampala nengattako Jinja ne Kamuli nempeza 50%. I have delivered. So why do you even go around kugamba abantu mbate ono tali Kolomojo tali Jindi Peter yogeranga boardroom politician. That's a propaganda when gubasala okukola oza tebakimanyi nti no Robert Kyagulanyi Sentamu yawangula Busoga bajimanyi Sentamu mu bululu obugatte Busoga yena yamuwangula but despite that continuing bagamba tribal kakati kato propaganda tulina mu managing so amuleka nga atambula because politics is about perception Peter Jo nafunye omukisa nabadde nva bweru nafunye omukisa ogutambula bwita ku kisaawe kyaffe nenzijanga omutima gunnennyise nnyo ku kika ky'ensi kye twagala okuzimba ebipande bya Yoweri Kaguta Museveni ku airport babitimbye all over okuviira ddala munda si wabweru okuva munda wena ku security choke point wona buli wamu batimbye ne airport wezo gaba tuli ku kikino ya rabbi simanyi kye tutambuza oba byabakama is happy to see that oba kati muntu watuuka ku kisaawe ky'entebe alaba kiteekako n'ebifaananyi bya Museveni kale kwataddeko nti president oyagala kulaga president weze kuliko vote so it's not even kutimba ebipande bya Museveni nga baalekanga wetteeka manyi wetteeka eryokuba ne president ekifaananyi kya president mu offices z'enjawulo mu republic office nekyo kuliko vote posters all over so ate nga teri mulala bw'okiraba then notunulira yabadde w'embaale yabadde alina kaposta kano ke bavuga abasirikale ke baze ne bayuzaako ng'olaba abasirikale bayuza ebyabacandidates ebirala nga tolaba ku national installations musasola kugenda batimba ebya Museveni. What type of elections yatugenda okuyitamu? Tugenda kuyita mu kalulu kafaanana katya Petero nomination ekituufu zaakoleddwa era nazo ziraba mu kyewunyiza ono nga kituufu nti anti tesobola kufuna mikono really ng'olaba nti yabadde enteekateeka ennungamu ey'okwagala okujjamu akena musajja watu Musaazi nafunako akadde okwogerako naye ku palamenti awo nga mbulira plan ye nga we yalitagenda kwesimba ku baka wa palamenti kubanga yali ayagala kwesimba okuba president so sirwa kuba asubira okuyitamu ne lwakubanga lelooza nti yali genda kuba kkuba erimuyamba okunoonyeza banna akalu goalpost ne zisituka abadde alowooza nti ali favored kata kyali favored
tugenda ebisanja bye tugenda kutambulira bwaba yabimalako musalawo w'emuto bwaba yabimalako emirundi emeka okulemesa bwaba yabimalako muteekawo kigeeti ng'agenza okwewandiisa ne muteekako ekijinji n'atayitawo is that how democracy should be? Is that how democracy kati mwe mwade musalawo electoral commission yadde esalawo so Peter nze ndabayo enzikiza simbagane ne bannamawulire Katonda atutaase ekyenjawulo kye nnina n'Aisha nti mu luzungu eriyo ekigambo phrase bagiyita deja vu nti bino nabirabako egindi bwe gwali wewagindi newagindi bino ebyokuyuza ebipande nasooka okwetaba mu kalulu actively ka 96 aka 95 mukulu wange omu yali awagira medical gwa 94 yali awagira medical gwa against Sebuliba Mutumba ne ban recruiting ampagire medical gwa nenekweka nga ndi mu senior 6 nga ndi mu senior 6 nega sijja muwagira medical gwa was a darling then nagana naye since 1996 bino byendaba wano bayuza ebipande bya Semwogerere mu area gye nakuuma akalulu mu 96 nga mwami Museveni ajja ate ebipande by'okwolwo byali bizibu okufuna kati tulina printeries nyingi osobola okuba essimu kati ne bakuleetera ebirala ne mwami Museveni bwe yali ajja mu area gye nakuuma akalulu Mitala Maria Buwama towards Jalamba Kayabo area baweereza abasirikale then basirikale mu uniform za government ne bayuza buli kipande kya Paulo Semwogerere ekyaliyo byonna ne babikuŋŋaanya ne babikola mu bonfire nga mwami Museveni ajja ne Petero ekyenjawulo ekiriwo byogerako kituufu okitandisa ote deja vu ekyenjawulo ekiriwo Petero bw'oba nga walabye siini akavidiyo kendabye katambula abasirikale bazine bayuza ekipande abaana ne bajoga nti muyiza kifaananyi and someone picks a pistol and what didn't happen then police egambye egenda baka Peter this is that's what exactly happened in 96 2001 Peter bwe tubadde nalyo kiba kyabaddemu ensobi kasita police yagambye egenda kibatolo egenda bakanga but kati omanyi Graham Greene ayina ekitabo kyawandiika abagoberera bakiyita a burnt out case ogwana okisome. I think I've arrived at that point where ne bwonfumita empiso naguba kati olw'okubeera nti tubaddewo nga mwami Museveni akola ebintu bino kati ndi ku level bye yabikola buli side enaba fanatic baayo. Kakati ekisooka mukulu Kibazo bulimba obugamba nti ebyabadde sekita ya Natete Busega nti byabadde bya mirembe byabadde yogerako abakomi bakoze bulungi kuzi nabadde victim around the Shell ngogendera Shell Busega kumbe that roundabout muluka yange bajikubye and I lost the whole side mirror. I even reported the case at Natete police nengendo Rwomushana ebyaffe ebyababiri wabaddolaga please Kibazo alisagala omuzige kijega tubuuza bya kijega mu bintu byokufa nengendo kutuka ku Natete police nga banje ndabirwamu disimira boda zaze zikona zikuba those side mirrors nga victims babadde banje chobola tuine sala mukerezia Mama Maria tusabire fabononyi kakati ne mukasera ko kufa kwaffe amina tomanyi mufujjerere mu Kampala saa biri munya kikubukiramu ne kikutwala wolooza ntwali w'emirembe gangs kana pia and finish you ekyokubiri is chempulide mchala Aisha ngayoge ate mulabe ngaru yale akyogeza nako ogambi olabe enzikiza kigamu kinziyemu olabe enzikiza gitulaga nzikiza ekyokubiri what type of election kano kalulu kaki nzikalulu sikawagira
I don't support this election, and 2 nsuka ne kwekyo suwagira n'abakayingiramu nikibazo ga nti ngubye oyina okubawo wokoma nogamba niwe manga siyina kyakukikolera even if I don't have what to do but at least bigendamu. It's also some form of protest, but kyandabadde kirungi nnyo akalonde kayimirira letuteesa. Actually nze ate okwawukana ne Rwomushana, nze my mission is to encourage buli asobola ajje n'abatalonda bajje beetabe mu kalulu kano. Kirungi nnyo nnyo maybe a louder voice will overwhelm. No, I'm not saying it nteesa naawe. Kandi kati buli omu era Rwomushana awadde okulonda kubaawo. Anti nga eddoboozi lyange yinza kuba ennafu. N'abangi baali banywa balya mu Gaza nga tebamanyi nti bano bagenda kulumba Israel n'ekinaavaamu nga tebabiriiko. So eddoboozi lyange liyinza okuba ennafu, it's okay, but nze siteesa naawe ayagala okagendamu ate sisobola kuteesa naawe because oli wa lubuto. You are not going there with the conscious. Ogendayo because waliyo benefits. Otherwise singa bakyo badoyogera lwaki teweesimbyewo kisho taina benefit kije ninayo. And then you are talking about benefits. Bwe yogera ku sacrifice gwe togendayo because toyagala wa cancer kufuna salary yo jufuna maybe ojufuna walala but so I oppose this election. Mchala Aisha tewandika genzeemu naye siteesa nawe ntukagendamu bobundi kumpi nkukwata omukono ninkusika bwe manya na capacity ekugana ogendayo. It is possible mukulu Kibazo okutaweza mikono ate ng'olina million 3 ez'abalonzi because oyinza okuzifuna ng'ekitole mu one region n'osanga awalala indeed toyinayo agency toyinayo networks. Mbajagala kwa kyakulabirako nga Kabaale. It's possible. I'm not saying it is what it is, but it is possible. Districts abaze basalamu uyiza kwanga oyo ino obwagizi Kabaale kakati bataddemu Lukiga, bataddemu Rubanda, bataddemu Ndorwa, bataddemu Kabaale itself. Nosanga nga mu those districts nga toyinayo networks. We just need 2/3, don't need all of them. I'm saying even 2/3 it because the borderline is small. 1 over 10. The borderline is small. Now the larger issue tutali tukola that constitution, the issue is on the candidate. The candidate Kibazo ayesimbyewo beera n'emikono 10. Ate yali movement system. No chengamba that's the constitution. It's a constitutional issue. Twali twebula twetaaga kirongoosa. That is my view. Atani yagana. It's a constitutional issue. Ate it's about the candidate. Gwayagala okwesimbawo. Tekiri ku akusponsoringa. Because waba wesimbawo ana multipartyism akusponsoringa ekibiina si kyetaaga emikono. It is you the candidate. So wekibanga kikusponsoringa kigende kikunonyeze emikono. But there is a problem, I agree. Nti tewaliwo another organ joddukiramu to audit the electoral commission. And remember mukulu Kibazo na raising wano ngahitola agenda mu nominations. Ningamba this electoral commission tewali recourse of justice. Bongano okubeera mu rukarara nonzijamu I can go to parish tribunal. I think that's how it is. But wano bwe manga ngama SIraje antereddeko omukono no ngamba SIraje teyaguntereddeko. Yagutereddeko Kateregga before. No, you see, the whole issue is you are invalidating SIraje. So where do I go? First and foremost, Tompa de Woodde. Because me, I'm saying Kibazo is a registered voter. Kibazo Wali is a registered voter. Evidence is there around Mukampala, no Wakiso district. Ninga yantereddeko mukono. Nungamba ogwa Kibazo simutuufu. Where do I take Kibazo to prove nti indeed yaguntereddeko? Because it's a where is your appeal process? Absolutely, it's a constitutional issue and it is a mathematics. Because it's definite. Tesobola kwa mikono 99 tewetaaga 11 wetaaga emikono 10 and it involves counting.
So bwe kiba involving accounting ate nga n'emikono so where do I go? Do I do it by affidavit? Nsobola okukwata n'emikono n'engitwalira magistrate n'aconfirming nga mbalabye and I've checked the absolutely. Now kati nekindeeta ku another issue of this fraud lwaki sikanya na this election, and indeed tukifudde culture okubeera aspiring candidate is not when you pick forms. That's incorrect. Okubeera aspiring candidate according to the law is a year before elections. I think the fourth, because the law rigamba ayagala okubeera yes ayagala okubeera candidate okkirizibwa okwebuuza ku bantu eya before elections. Now kyasembayo kwa Mama Mbabazi is the one who put that internal consultation. Please, no kidding. What is the word? What is describing? What is no? It's not described. What is indoor? It's a consultation. Yes, the law says Kibazo bwe yagala kwesimbawo okkirizibwa nga wabulayo omwaka. It you have that right okwebuuza ku balonzi oba weesimbawo a year before. Amama Mbabazi did Mbale ne bamukkiriza, n'agenda Sebbeyi ne bamukkiriza, Tororo ne Lufuuko Olutalo, finally Jinja. That's when chairperson Kayihura IGP bwe yagenda mu Electoral Commission n'agamba amama tukoze ekitubiyimiriza. Yeka yakiteeka ku test. Kakati balese culture oral tradition yoga nti oyagala kwesimbawo tukumanya Besigye mu 2006 bwagende Kasese n'agenda Embarara abadda ne bamukwata ekirengera. Was he consulting before? Yes. I think he had I'm discussing a constitutional issue. Please, you are the level of a resident district commissioner. No, tolerant. No program interactive. I'm discussing abantu naye munno bwayingiramu. No, I'm not can I be protected? I'm not talking about bukuyingiramu. I'm talking about quality. Eva buli lwe bakuyingiramu obula kuba wano kikondo. Obutali bugunju. Please. Ampuliriza Gasimbagane bannamawulire Charles Rwomushana Ahmed Kateregga Musaazi SIraje Lubwama ne Aisha Kabanda bukakane. I'm on the protesting quality ya intervention ye. Bwe mba nkulaga constitutional proviso nti ewa anybody agala okwesimbawo right to campaign to consult ya in advance. No, but Aisha Kabanda bamukkiriza. Where? Ngambi Aisha. Where? Now, the larger issue. Bobby is presidential candidate wa Aisha. Kankwe information. We have attempted to do that. Twakubayo police netuyimiriza. And that's the point is making. We did and police netuyimiriza and they treat and funo luchiko nalo. Ngabaga bo kasaba gamba tebayina capacity to provide security. So nengo munywanyi wammwe atambula mu PDM Uganda yonna. So Kibazo kakati question therefore eri nti bwe mbanzikirizibwa kwebuuza ku bantu eya in advance nsobola okujjayo emikono gyange yabagenda okunsponsoringa nengi depositinga ne returning officer. Why do you say Kibazo bwe yagala kwesimbawo linda ko okutuka form wezina afulumira? Because it's basically the same form. Kateregga ne kubuza mi njagala kugenda kunoonya mikono gyange in advance. District C 13. Noka jiro linda ku form tezina kufuluma. Kati form bwe zifuluma nompa weeks 2 nyina okukikolera in 2 weeks. Where in this constitution wofuna provision tayagala okwesimbawo must mobilize signatures in 14 days. It's not there. That's the creation of the Electoral Commission and it is silly. Ekyo kimu. Fwe twamala okubawa emikono twabawandiikira several but we certificated agante emikono gyaffe giri verified nga tebatuddamu paka ku last minute ng'ebulayo olunaku olumu olunaku lwe baatwadde lutuuke nti emikono tegiwera. So even when you make an attempt to do it in time era tebakikkiriza tebakuwa time. And that means all evidence therefore eraga that the Electoral Commission eno yakireserving as a tool okugaana beetayagala beesimbewo
You get, and we must surely it, because the objective of elections abantu bajje bangi mu elections ojewe eriendowooza ey'okulwana. Because if you broke me ngambadde gina aspirations to lead my country, then you are giving me the only other option. Ekirala mukulu Kibazo isn't electoral commission for takolera etteeka lino after nominations nga era n'okukuwa ebyokukozesa fuel ne mmoloka. Bo sina ku campaigninga mu Uganda kubeera president at my cost. You see, to bring an idea begenda okukyusa Uganda abantu bagironde nongamba nkikole at my cost. More especially in this system of ours. Chovala, they made the shift. Okay, tujja kubawa sente, but sente tujja kuziwa ebibiina. And yet this law kills independence. So you give money for mass mobilization, kwali mu bibiina, but toziwa kwabo who aspire to be independent, the independent thoughts. Then ate no government ogokuwa ensimbi zino, you must be in parliament already. Ate najja muntya. Because the whole idea is participate in politics, come into a conversation, or conversation, don't use violence, and we will facilitate you. Togenda mu mabanga gawe kujayo sente, tujja kuwa sente. Na hizo kuwa sente, oyina okusooka ng'ojja mu parliament. So which one comes first, the egg or the chicken? GASIMBAGANE-Nabbanja radio simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira. Sewungu akugambye Rwomushana nti oyogera nga atali e Uganda, tomanyi relationship wakati wa government no opposition, ate yakubye enduulu nti ani Munyagwa yabadde agamba ani afuna atya emikono nga bo tebannafuna ng'ekibiina, naye ndowooza ekyo tukya address nze Sewungu. Nze complaint yange bayo akasente kabe bakasirikira ne batanoonya emikono nteebereza buteebereza ne balinda okuyiyiza wali ndowooza ku luno baba otusimati awalala wenina nga sinagenda ku subject eddako aba handling a president mukulu Kibazo second ku form eno ise Kibazo noteeka ko identity card yo ni namba yo noteeka ko nesimu yo. So method je bayino okuverify, je bayino okukosa to verify nti Kibazo wa signing the Rwomushana kukubira simu. And I can tell you most parts of Bugisu towards that mountain of Eragon, most parts of Karamoja is nanka dintu wakateriyo utuka ne bakyo mbyalo nga network is problem kati baba kuvira bati kakati baba kukubira bayinza no kukubira nga isimu teriko. You get that can't be my fault. Because the methods they are using, because the platforms they studies are electoral commission. So we need to have an elaborate debate. Very transparent. Why? Because it's a GASIMBAGANE-Nabbanja. Ekirala kizibu kye tuyinza okufuna ekyamaanyi ennyo mu kalulu kano be bantu abagenda ne baverifyinga ne balaba nga kwe bali balonzi nga around this time ate tebalimu mu system. Bantu bangi nze yadda nominating aba mayors nga ba mayor balina abantu abasayiningiddeko emikono nga baverifying agenda okutuukayo nga bamugatali display addi bagenda kudaba display bwebaddiramu display ndala bate bakyakyusa okitegeera bate bakyakyusa part of the problem is nze ngenda kwewako nga nze ekyokulabirako bukyanga registering nga si verifying ngenda bugenzi kulonda nga kwendi naye I know so many people abata verifying oba ne babajjako, but also tulina ku byalo oli ajja n'akubika mwabe ebyobufuzi naddala bano ba DC aba ISO anzija bano ba DC aba ISO ne bannabyabufuzi babakakalukanyi b'ebyobufuzi bajja mu ka tribunal ako nga baleese enkalala ne badeclaring abantu 30 nti ono takyalimu mu kyalo, ono yafa, ono yakola bwati, ono yakola bwati. Bamala badeclaring because we are not vigilant up to that point. No, it is not. Aisha, nkugamba nti abo ku kyalo nga ba actinga ne bannabyabufuzi ne ba DC ne ba ISO bajjako abantu, both the players ne bajjako abantu kati bagenda okugira bati nga bakugjeeko. Kati golo kuba toli vigilant ng'ofaanana Kibazo ogenda okutuuka nga toliiko.
nga wagenze potea kati Petro oyogera ku bata verifying nina cases zemanyi nze kenyini abantu bewange nga ba verifying nga bamanyi ku balons bwe bagenze okunominating abantu be banominate zina basanga nga mregister tebali nga mu tribunal eriye yatula n'ababika nga ba verifying kati where is kati not what tribunal at this time of month yabajjako ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire katono nnyo kenkonako yesterday mwami Museveni yabadde Jinja ku Kira Motors nina munywanyi wange yabadde ku kkubo ng'agenda towards Mbale baspendinze bayitawo embalala ngewaaba Kibuule 3 hours on the road nga tebamovinze mita 5. I'm talking about 5 meters, not 50, not kilometer. Nga babayimiriza ku luguudo babajje ku kkubo on either side balinda mwami Museveni. Kateregga n'abantu bamwe really. Mwami Museveni bw'abanga ali so inconvenienced with us as a people okubeera ku luguudo ng'ali ku luguudo ayina chopper. It would be very kind of a president alinye chopper agende tosobola kugala highway bateno siye kagwe tuvira munange manyi wawo joke it sounds like a joke but it's a silly one oliyaga nti omuzukulu yerabira dole awaka saidi y'ebbunga nga babasibye nga bamutwala ku ssomero dole bwe bagyerabira convoy neddayo ekimeddole ne babasiba but that's a joke. I want to suppose that's a joke. No, you know what makes people think like that kwe kubana nga babasibye mugenda okumala okkamwa nga convoy eyiseewo si eya president ne bayisawo convoy ya motoka 3 kye tumumanya atambula na motoka 5 no nti okay oyate kuba motoka 3 abadde muzukulu ndowooza. But whoever is managing the president needs to think about the lives of the people, the economy of this country. Gwe bw'osiba oluguudo essaawa 3 kubanga mwami Museveni ali Kiira ejjinja ate ng'osiba oluguudo olukulu ennyo. Therefore there is no traffic from the border, there is no traffic from Kampala. Eriyo abalwadde abatali mu ambulance because a fool yesterday yaŋŋambye nga mugambye nti kati oli bw'aba atwala maama we mulwadde n'agamba but we don't stop ambulances. People abantu batambuza abalwadde nga tebali mu ambulance because we don't have an ambulance system in this country that works. Abantu batambuza abalwadde nga tebali mu ambulance ne bagamba Rwomushana alwadde atufaako wano ne bakutuuza ka boda boda oba ne bakuteeka mu mmotoka ya Kateregga akutwale mu ddwaliro kati bakusibidde ku luguudo essaawa 3. And I'm talking about oli we yaŋŋambidde essaawa 3 kubanga ne bw'onoobaggulira oluvannyuma lw'essaawa 3. In a flight may even be different, but I'm talking about life-saving issues. Flight may be luxury, but life-saving. Omuntu omukumide ku luguudo. Really, people, we need to wake up and think of country. Mwami Museveni alinye chopper atambule. We have no problem. He's been given that proviso. I don't even think I'm talking to Kateregga. Mukulu Kibazo nabadde bananyini byo bampulira ne yaŋŋambye eggulo mbone lwaki omulwadde ffe tetusiba ambulance. Come on, wake up. Don't Kateregga nabadde ndaba ndoza yabadde President Macron in New York nga bamusibye kubanga oba Trump yadde agenda kuyitawo namukubira n'essimu nti bamusibidde essaawa mmeka sebo tebalaze budde naye nga kyabaddewo sebo ggulo oluguudo nange mpitewo ng'agamba mukulu munne bitera okubaawo tu ebyagwa e Rwanda ne Burundi bapulezidenti ababiri bwe baatemula oba baafira mu kabenje kenyi oba kyonna ekyali ne genocide yagwawo embeera oteeka ku minzaani ekibi n'ekirungi kiriwo ekyandisinzeewo ndowooza ekintu bwe kijjamu ebyokwerinda n'obutebenkevu bitukuinconvenience nga tewali kubuusabuusa Kibazo bayogera bituufu naye bw'oteeka ku minzaani ku byali e Kigali ne bikosa ne Bujumbura ne region ate n'olanga lumu Amerika si Bulaaya omugenzi Archbishop Mukoyo yagamba ne Bulaaya bibeerayo
nti Macron yakubidde Trump naga kubanga olwa security Trump babadde basibye oluguudo ojjukira mu kalulu kali yali atemuddwa so bitera okubeerawo bikosa naye kati tusuubire nti tebijja bazisiba ne bona ba presidential candidate babano nabo nga bayitawo onaga nti we are willing era bazisiba batucharging extra president bamugulire ennyonyi tuleke ku luguudo tukole kisinziira naye oteeka butesi ku minzaani kiriwo ekisingako obulungi Kateregga, this is shameful, it is an abuse. You cannot abuse people for 5 hours on a road. Information president sebeera ennyonyi agine n'agikozesa naye bw'ayita waggula te emmotoka ze ziyita wansi era emmotoka bajja kubasibako ng'emmotoka ye mu konvoyi oba mwali oba taliimu konvoyi ye ba treated the same way. Kaakati ky'ogamba tekijja kuyamba kubanga gy'agenda ate emmotoka zimugobera ne zimusangayo. Kaakati katono nnyo SIraje bw'oba oyagala commentinga naye njagala ku onokikomentingako nga tugattako n'ekirala. Olunaku lw'eggulo Mukyala Nabbanja, and this is a subject we've talked about 1,000,001 times. Yagenze Mukono mu ddwaliro ly'e Mukono Okwosajjo, yes. Nga omunnamawulire araisinze queries about eddwaliro ly'e Mukono baali lifting ne balijja ku health center for ne balifuula district referral. Mu bigambo bya Nabbanja liyina ebitanda 9 muwadi awazaalirwa abakyala naye n'ebifaananyi nga tatugambye bugambi yasanze abakyala naye n'akuba enduulu. Of course mukwekangabiriza naga n'omwana yagambye nti ne oxygen plant tekola naye yo nsanze ekola n'atuuka mu ddwaliro naye neyeekwata ku mmwa. Kati oli naaga nti naye when do we audit the whole health system nga tuvudde mu populism n'atuwa ne solution. Just a very interesting solution. Yaga nti ngenda kubaweereza tent nti bano ababadde bebase wansi awo ti ngenda kubaweereza tent bazaalire mu tent awo si ngenda ku recruitinga y'abasirikale not abasawo si ngenda kubaweereza extra nursing care si ngenda kuweereza eddagala si tugenda kuweereza ebitanda tugenda kuweereza mobile toilets tugenda ngenda kubaweereza tent. People are not looking for shelter. People are not looking for shelter. Kateregga bwe tugenda mu ddwaliro tetuze nga barefugee kusula mu shelter. We are looking for care. SIraje, your comments pick up and we move to Kutule. Ekisooka ekya chopa omwaka guweze president is very hesitant okutambulira mu chopa, and it's one of the very reasons lwaki besijja kubeera mu komera paka okulondera kunagowa n'abakyali mulamu. Ayina information oba misinformation nti waliwo olukodo okumukolanga Oitejjoko lwamukubira mu chopa, so he cannot risk. Nze bakuba Oitejjoko nga ndi mbuya naafa abasajja ne batukuba emiggo ne bafumita ekiso nga banja sente sizine ekifaliso kino ekyebisepulini ne nvaamu sente ozikweka nga nfumbye n'akanyama kange ndi student ku stay high ofumba n'ennyama ng'omukulu afudde ne bafumita ekiso omusajja wa driver wa boat bamuyita Jimmy yali neighbor wange n'antwala embuya ne bajjamu obusagwa mukazi yankolako nakunanga nti wano baleeta gyo enkya bajja kuleeta omulambo gw'Oitejjoko kuba kusanga bajja kubuuza ekiso gy'okijje ne bantwala ensamya nayo nenzirukayo nga sinnawo. So the ekiso was going to be an offense. Yes. Kaakati fear eyo president yagirina kati security egenda overboard nti niweeraba ambulance ng'erimu omulwadde president waba azuukuse ng'akyana abatanda nnyo nokyayi basiba ayiseeko ebbanga eri emabega ng'ayita ku mukwano paka ng'ayita wano emunyonyo naye ababodaboda bamenyisa amagulu nga bali hesitant okuyimirira babaga muyimirire bangi abafudde olw'okulwisaawa abantu bangi. Infact n'ab'ebigere batuuka ekiseera nga tebabakkiriza kukola ki kutambula naddala ng'olina akasawo. Kati eyo insecurity president ayagalwa abantu yandibadde teriiwo, at least baagala bamuweevingireko naye bamanya bumanya era ffe okuvaayo eyo ne bakola ne twawonako ekitundu naye ate alina kati gibakati nga boogamba Mukono. Kati ekya Nabbanja okulaba ekyo ekintu kiri evere mu ddwaliro naye incidental omwana eyaraisinze ekibuuzo ekyo n'omulimu tagulina.
tebakomye yagambye police emunonyi. Exactly. So it is even criminal to ask a question. Okwogera ku mbeera y'eddu. Yagambye police emunonyi agenda akole the journalist that asked about the mukono Nabbanja. Yagambye police emunonyi agenda akole statement ku police agende bamurecording n'okumurecordinga nga yeetondera president. Okumubulira state eri ku ground. Yagambye nti ebirala byabadde bituufu nti naye yagambye nti naye oxygen plant tekola nti ajje yeetonde. Really? Kakati bw'otuuka ku mbeera eyo nga omuntu tafaayo ku bulamu bw'abantu. They should actually be very thankful to the journalists. Agenze mu malwaliro mangi yagendako wano Cancer Institute nasanga abantu abalwadde bali ku fulo ku ddala wonna obazaalira agende ekiruddu wano abaana babaleka wansi nga basula mu lumbe ne bamuteeka ku ward 6 n'alinya amaddala agenda ayonse ate akomewo mulimu n'ab'enkindo kati abo nabo baagala tent is not an issue is health care omulwadde omutuuseeko otya kati abantu batambulira mu ambulance ezitalina ambulance kivola ba MP bano Aisha bayingirawo ne baleeta ne baleeta van balina etteeka lye baleese okugobeeza zonna ambulance n'abyabufuzi. Actually those are not ambulances, those are vans. They are vans. Zibaddewo nga vans eziyambako kati baleeta etteeka nti kubanga tezisaanidde okutambula kwa president ne convoy gyalina empanvu kuleesa obuzibu bunene nnyo olaba ne electoral commission yaga nti yadde president bamuwadde bamukiriza 7 ng'ogyeko zino zibakiriza kati 7 versus bamuwadde ne ezize bakiriza 7 za president office. Is that a statement yabadde 70 kakati gwoba oyagala kuziba. I need to verify the that. law says president akkirizibwa kukozesa facilities ordinarily attached to his office. Those are the 70 vehicles. I think at years manual. Ordinarily abadde akoze nabala juzi emotoka 65 imya nembala nabala wone wafeka moja wa kavuli nembala nedda my office munanga baba batusibye sawa nambolya ate oyina convoy mu lukasanvu tezuwera zina zibala juzi 65. Anyway gasimbagane ne bannamawulire Kateregga. Ekintu kya Oweekitiibwa Nabbanja mwebaza okuba nti oba president yamusindise okusitukiramu okugenda okulabira ddala embeera bweri ekyo kyabadde kirungi. Ekyawaliwo endowooza nti embeera y'amalwaliro yesi ennungi ennyo naye improvinze nnyo lwakuba bano Aisha ekyo bayinza obutakijjayo naye obuzibu bwange bwokka bwe nnina obuzibu n'eddagala juze Gombe batwadde eddagala lingi nalabye Masaka eddagala lyazze mu bungi okukira ddala eri mu zi dispensary naye obuzibu bwokka bwe nninamu kuba nawudde nalabye ku TV oba nawudde ku radio nga mukyala Nabbanja agamba munnamawulire kwetondera president n'ogenda okukola statement. Nze ate abadde nnyo simanyi nnyo byabaddeyo nnyo naye abamawulire bano batuyamba okujjayo emirimu. President Museveni yabeeranga mu press conference abaana ne boogera naffe ne twesooza twalina abo ba Edmond Kizibu yadde ne tamala emirundi naye nga waliyo omusajja gwe baalemesa olumugaga waffe ono musiraamu yani yaleetanga amanda okuva e China so yaliko mukamawo ng'olumu aba n'ebizibu eyo mu Revenue Authority amakubo amalala gonna gagize eki owamawulire olumu nga gyakiwandiise president ng'amanyi nti abamawulire abo bamuwa primary information ng'abatolereetinga n'asoma ekintu kye n'akimalayo olumu n'agamba bakinoonyerezeeko olumu n'akiddamu teyakomangaawo n'asinkananga abakuŋŋaanya b'empapula z'amawulire ne bannyinizo radio zaali tezinnaba kwalanga bwe ziri kati ne bamuwanga primary information ku bintu bingi era president bino byatambula abamu kafubo n'abamawulire mu regions bamuwa primary information ku bintu bingi kati ne bwabanga waliwo akayitiddemu nze nga Kateregga mpozi obunamawulire bwe bunde ku mutwe mba ndowooza nti tetulina kusikayalinga bamawulire bano abatuwa primary information. Nkimanyi prime minister mukyala muzadde ate ayina attorney general ayina minister wa ICT
balina engeri gye bajja okikyandulinga naye tekyagala kirabika nti pulezidenti agenda kutandika okutambula ab'amawulire batyo muwa primary information kubanga ffe ba RDC tetugimuwadde olwa ensonga eno n'eri baminisita tebagimuwadde abala bonna abandi badde bagimuwa tebagimuwadde emikisa egyo kabaka wa Buganda bwe yabanga atambula obanga agenda kugulawo nga bulange olukiiko ng'omukazi ayinza okuddawo n'aleka n'agamba owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Katambala kino kye wamugamba okola kundi kyamulema olwa kino so nga kyandibadde kiti nga kabaka ekyakipiikinga olwajja nga ensonga eno ey'ekisozi oba ey'eggombe gye baŋŋamba omukyalo oli gye yashawutinze abashawutinga abo tuleme ebbazzi bamimwa yesu olumu bapangisibwa ne bakola ebibi naye bwe binoonyerezebwa tuzuula ekituufu. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nga bwe Hon.Aisha omuzindaalo of course abantu bangi balina opinion nga waliwo agamba nti just audit the whole health sector nti ye aga nti it is okay to remove the ambulances or vans given by members of parliament and other politicians but have a national ambulance system. Angamba nti Kibazo, if a fire caught in your neighborhood, what numbers do you call? Kati ampadde options nangamba 999 nampa n'endala kati ennaku zino and hold on ennaku zino police egaba ennamba nga bakuwadde ennamba ya mobile zibeera digits meka 8 simanye namba zaffe z'essimu zirina digits meka 8 10 kati bakusuubira in an emergency okukwata essimu onyige 0772 620 3245 in an emergency wandibadde onyiga emergency number 999 negenda nebaga nti kubira OSI kubira DPC some of those basic human things away from the politics byandibadde bikola kati gwo tugamba nti abalwadde babeere mu ambulance batambule in which ambulance system Kateregga ono abadde ayogera omanyi bw'obanga totambudde Rwomushana ono atambudde k'amalwaliro ga wano bw'oba totambudde abawulira mukyala muli agonja ng'akuba enduulu nga bba alwadde for us it's a life we live every single day buli wempite kawempe ku ddwaliro erya Kawempe division eryafuulwa national referral abalwadde batuukaawo ne babagoba ne babagamba bagende bayitayo Kawaala nti eno national referral naye nga baavudde sayidi eyo yonna bo lye baali bamanyi ng'eddwaliro lyabwe baga nti wano oyina kujjawo nga bakuwereekereza. Kateregga ayogera ku ddagala njogedde n'abasawo and a lot of times tubawaayiriza nti abasawo babbe eddagala but I've been to a hospital Kateregga ng'abasawo baabaleetedde eddagala ng'eddwaliro eddagala lye baabawadde doozi egula emitwalo ndooza 60 something omusawo n'agamba nti baatuwadde doozi 13 tuyina ebitanda 17 buli kitanda katukiweeko emu n'emmwe mulabika musobolasobolamu gwe Kateregga n'ekibazo ne gundi mwe muyinamu obusobozi katuweeyo bali naye nga bali be bawa eddagala eryo balyetaaga emirundi 3 olunaku naye baali bawadde omulundi gumu kati bwe liggwawo agamba nti abasawo babbye eddagala. Twogera ku malwaliro Kateregga bamemba ba parliament Kateregga bamemba ba parliament bagenda mu National Referral Hospital ne basanga ebitanda ono Aisha ali wano nga babaga nti National Referral Hospital eina ICU esinga obulungi mu Uganda makula ti nesobola kuoperatinga ko half the bed capacity nti lwaki nti tetulina basawo basobola kuoperatinga eri endala weeri ekutte n'enfuufu. Kati some of these things are service based things abantu ebibakubye enduulu mukyala Nabbanja togenda mukono wokka wano gatambule mugonna nali ekayunga balina eddwaliro pya lirabika bulungi nnyo ate ekizimberevu ninatuukayo nga section emu sinzigule ne mbabuuza lwaki banga tetulina bakliina basobola kucleaninga section eyo y'eddwaliro mu recruitment yaffe tulina okubeera ne bakliina mu ddwaliro lino abantu katugeze 10
naye baatuwaayo basatu kati eyo section tetusobola gicleaninga tetusobola gikozesa nti naye ne nurses nti abalina okwatendinga ku section eyo nti baatusuubiza mu financial year zaali 2 emabega bagenda tour ba nurses nti naye n'okutuuka olwaleero batugamba tebannakola ki tetunnatuuka ku recruiting naye ng'ekizimbe makula weekiri kakati. Those are things government should be solving instead of prosecuting journalists. Aisha. Chicho tegede Peter. Ngabo watandise n'ogamba nti guno omulamwa tugwogeddeko over and over again. Exactly. Ate tugwogerako olw'obukulu bwagwo. Abamu balina privilege nti wabawo obuzibu obwabamukutte asobola okugenda mu ddwaliro n'amutwala Nakasero amutwala Kampala Hospital. Nete chebereka Peter Bigwa minister juzi yali minister yafuna problem ngali mu field yeyo nesanga nga balina okumweza akacopa kamujje but you need a first aid ayinza okubeezaawo ne kuteka mu mbeera ng'osobola okuvaawo so okubanga tulina amalwaliro gaffe gagakola yonna mu byalo kya bulungi bwaffenna tomanyawo wona ofuna accident banoonye ddwaliro bakuddusaamu nga tebana bakutwala mulire lya insurance je yagala okutwala wene kukimira eyo kyetuganya okukolako ebintu bibiri ebisinga ko obukulu ebizimbe biteeke wabbali kubanga oyo omwana adayogera ku ebizimbe webiri as a need okay ebikozesebwa ebitanda gendo labe ebitanda bifaanana ogenda obufaliso bwebakako bito ogenda mu bulwaliro nga bakuteeka kafaliso n'owulira nga tuyagala kagendako omusawo akugamba nti njagala okukolako ne bikukwatako sibiri na bya cases kama nange ne wankubali njagala okukola ku mulwadde bane gloves zikola ki sizirina buli omu ng'ate obulwadde nze ntandikirewa nze ndabye ku basawo. Aisha kankuwe a very personal experience nali mu ddwaliro nga supplies unit y'eddwaliro eba supplying ebyokozesa teina gloves naye ng'ate batya okugamba abalwadde okugula ki gloves mu gye bayita casualty unit emulago wano omukadde we batuukira aba accidents abaki nga batya okugamba abalwadde okugula gloves kubanga bw'ona ogamba abalwadde nti mwegulire gloves ogwo muki musango okutuusa omuntu omukyalo omu n'abuuza naye lwaki musawo naga siina gloves kati oli n'adduka across the fence n'asaba packets 2 eza glove ndooza zaali za mitwalo 2 kitundu oba 3 n'azireeta omusawo n'amusaba nyabo mbadde nsaba nkozeseeko ku gloves zino nkwate ne ku balwadde ki abalala omukyalo oyo n'agaana. Yes, I'm saying an experience that I saw with my eyes. Nagana nzo wendo wange tebamukwata kolele. Gwe nali naye yali forced okutambula n'afuluma eddwaliro. N'agenda agula box bwa glove nga 5 n'abuleeta. We are not talking medicine. We are talking gloves. Kati oluvannyuma n'embuza omusawo n'agana edda supply y'olunaku gye batuwa yabadde eweddewo. Kati nze mwagala nkwate ku mulwadde n'engalo zange. And that's reality. Tuli mu National Referral Hospital emergency unit. Eyo Uganda tetwogerako Peter nti ne basics abasawo tatubuzabuza Kateregga population okadana mukaga mukola budget temumanyi muno bukadana mukaka atatula mu parliament atenga gwotula mu parliament Aisha wesonge ko bwoti Peter rather Kateregga no zona issues zange neyo na issue yange katika nkubulire nti parliament ekola budget nejoeza mu 7 nagano gisigninga nagikyusa nagamba nedda njagala bino. I have personally asked on the floor of parliament nemboza ndejuzi naboza nga tukola budget egwayo yakagwa obuvunanyizibwa baffe buli ki mu budgeting process kola nga rubber stamp project tukoneko obukonyi oba kubanga budget yakavaako Museveni yagikyusa yonna twateka mu ambulances nazigala neteka mu biki semateka alikiria bwe muganga lesa shumukyogira mu muyino obuyinza obusembayo kwekyo parliament yasalawo nekola reallocation of money esitwale mu health and mukulu Museveni I think that's when we are go by MPs aba NRM
if you go and check your records, maybe if I'm not down like my memory. Parliament? Kuba mu NRM. That was Sechkubo, Sereko. You remember? That time. Yabagoba now. Museveni. Babaziye yabagoba. Kateregga. When you dikawa chirero. Ani atamanyi mbadde munna mawulire. Otolwa mbabazi ne balebe Charles Rwomushana. Why information to desire from Zindalo. So Parliament yageza kukola relocation okufuna ensimbi for Minister of Health mu Museveni n'agaana. Ekyoyogera ku kya bisanja by'emabega. No, this last budget. Actually the current budget. Mwami Ayume. Chairman wa medical wa health committee ya parliament mu reallocations ze bali bakoze no budget parliament president je yadiza parliament bali baga nti tugule ambulance tukole mu kyambalwa president naji reversing nga Rwomushana bwagamba naga nti sente zange mwazije ku roko mwazije kwa mina ne muzitwala kuki ku health tie muzizeyo erawo we wava buvunyivu bwange nabaka parliament abatalina muzinzi singa parliament yaina omugongo awo twandi nabagamba bannange this is the time to redeem your authority as parliament mukola mutya kubanga okola budget mandate ya parliament mukola mutya budget ne mujiwayo omusajja nagisandinga upside down nokuba blackmailing nanikola ganti kino kyenkanankana n'okuli oluguudo kakati wano olwo tumbanga abalidde oluguudo lw'egini olubanga abalidde oluguudo lw'egini naye nga ssente tebazigjeemu wabula ssente bagamba nti ebisinga okuba ebikulu eri abantu malwaliro tutereze health sector tuzijje mu administration yesengeri yazikoze kiziganya President Museveni yagana so ekintu toyo nokugamba nti ndaba mwe mukola si mwe mukola era mubaguguba lesa assume nti byeyogedde bituufu era mubaguguba kyandikoze mwe mutayina migongo mwe mugamba nti mulete bidomola byabaka parliament mwe abatayina migongo mwe mugamba nti mulete bidomola byabaka parliament babakonako bweti balonde ne bazuuka ne balonda. It is your president say mumpereze bidomola bwenchikona gwati nga kinavuga olumi lwenjagala. Let me go to the issues. Let me go to the no I am not a chidomola. I am not a chidomola. Kateregga leka Aisha atese omanyi ebigambo bino Kateregga ojja kubitegeera ebyobulamu ndowooza nga bikutuuseeko. Okay. Mbadde nkugamba nti amalwaliro gano ffenna twandibadde tuteekawo amaanyi ag'ekitalo regardless of your status oba oli wa kitalo nnyo mu ggwanga muno kubanga waliyo ka moment ngujeko kandekeko bwaisha ani waliyo ka moment kimukulu kibazozaho Kateregga lwaki tomujjako nga ntawanya Kateregga leero kawa gwe yanywedde simutegeera ebimu ku parliament eno byerwanaganye nabyo byetugambye minisita buli kaseera kwongera ku bakozi bateekawo bani kukulutinga abakozi abapya nabeera nga amalwaliro gado ratio but they should be strategic sectors. Our ratio is so much below the World Health Standard as abakozi the doctor per population tuli wansi nyonyonyonyonyo kusina kuba kutino kuba chite tudi nga tulina nenga sega nti abaana abasomye obusawo tebaliwo to the extent parliament yabadde research teso kuluno ng'ekigenderera kyabwe kulaba tuli mitinga tutya bana abamaze okusoma ne basigala nga batuwa pressure on employment omanyi adde basazeewo okukola nti omwana bw'amala okufuna degree ye in medicine n'amala n'agenda akola internship addemu akola examinations first of all before going internship akola exam balo bakola internship batalakola after internship addemu akola exam balo basobola qualifying okubeera nga afuna practice certificate or not the whole process will take like 8 years or plus nenge ekigendererwa tuongeza tutya spani y'omwana asoma obusawo obutabeera kwabo batubanja emirimu naye nga batuweza tetulina basawo tubamya emirimu. That's what the report ya mu parliament report ya mu parliament they should be examined severally before giving them certificates okubanga practicing nkomaone kaloli Rwomushana nyayogedde ntandika butandisi gasimbagane ne bannamawulire radio Simba Charles Rwomushana Aisha Kabanda Ahmed Kateregga Musaazi ne SIraje Lubwama Peter ngoyagala okumanya ennaku eri mu ddwaliro
Katonda kuwe kizibu nga kikwetagisa ogenda mu awatandikirwa kujja bayita casualty unit awo wasookera mama emergency mama first of all buli omu ajalwa ku ttaka buli omu ayina ekiwundu kike onavaamu omusayi noli avaamu omusayi oli amanyo gali bweru n'olulimi bweru n'asirisa manyo n'ogendayo ng'olina omulwadde gw'olina okunoonyaamu gwe wennyini ovaawo nga olwadde n'ekirabika nti kyabulijjo bwekirina okubeera nti balina kwebakaawo ku ttaka mpaka enkya lwe banoonya abaasose ku bitanda babajjako mumulyoke muveewaawo mugenda awalala olina okunoonyako it's a normal thing tekikyewuunyisa na kubikwewuunyisa nti aba casualty beebaka bateemulago bonna babeerawo ku ttaka tubadde twogera ku gloves nabuno bwe bayisaamu eddagala buno kana okimanyi nabo bubula mu ddwaliro n'ogenda nga tabasawo talina wayisa ddagala so nga Nabbanja akyayomba n'omulwadde oyo simanyi ne munamawulire balina okumanya nti ebiri basic eri ebikulu mu health nga ate tugaba sente z'ekyonene ne billions of money Prime 7 azigaba mu ghetto wano nezitwalowooza nti n'okusolvinga ezo Uganda we shall give 100 million shillings buli muntu manya 1 million nga ate omuntu gwe tuwadde 1 million shilling agenda kulwala agende mu ddwaliro nga yetaaga obukadde 5 supplies emikono omutima Peter bantu bangi bafuna ezo by'omutima omusawo gamba ebyuma bibino tubirina naye byetagisa okukola ku muntu tubikola ki tetubirina that 1 million shilling gyoyogerako tosobola kuyamba muntu so nga ate bwozikonsolidatinga zirina ebyamagezi byesobola okukola ki okuyamba abantu so ekizibu kyetulina ekisingako obunene wano byabulamu abasawo benyenyini abakola bo bali batya embeera zaabwe ziri batya are they happy to work nabadde njagala kubuuza Kateregga Gombe ina ba doctors bameka mujobadde omuwendo gw'abadokita gwegiri sigwekakasa naye juzi twayambiddwa twaweereddwa ba intern dazini namba tupangisa n'okupangisa Gombe nebuuza lwaki Gombe first of all abakyala abazaala 4 ku 10 bakulongoosa that's a question tunakubuuza lwaki abakazi benaku zonna bakulongoosa naye question nebeera lwaki balina okusasula sente in a hospital gye tugamba nti lyabwerere because they have to pay between 200 and 300. Let me give you an answer abasawo baŋŋamba nti tetulina balongoosa tubapangisa elsewhere bajje balongoosa they are doing us a favor okujja batulongoosereza abantu January faro ya Entebbe ekiri unfair ne president lwe yasembeyo okujja twamusabye Gombe efuuka regional faro ya Katongo bagureta mpije lwaki mbadde mbuuza Kateregga abasawo bameka bayina eGombe tuyinza okubanga tulina abadokita nga njagala kubuuza oyina ennyumba mmeka ez'abasawo ate ennyumba tuli mu babeerawa Gombe mwekyo mu byamayumba ate erifa better than ate Rwomushana sendala nyingi ku kyamayumba Hon.Aisha tukanya muleke Rwomushana ateese ngenda bajjako emizindaala abalala bonna baleke musajja w'Rwomushana muleke ye malego ganeta to provoking ate olwokuba amayumba kuba tusobola please Kibazo I will declare to you nja kulekera okuteesa ne Kateregga genda maaso kakati mukulu Kibazo president yatugamba ng'eggwanga waliwo abaagala okumutta it was publicly announced ekyo kimu ate therefore cost y'okufa kwe certainly esinga inconvenience yetufuna ku nguudo kyembadde nteesa bwe bw'omulaba ng'ali ku luguudo omusabire atuuke emirembe nga bw'olina okusabira abalala bonna. Point number 2, ekya district hospital tekyetaaga president honestly nti tutuuse ku level okumanaginga eddwaliro isu y'okumanaginga eddwaliro eri Mukono hospital naye ebeere isu ya head of state bw'obanga head of state ebeere isu ya prime minister ate kirwadde nnyo okusinga nakiri kyogezaako okukiwalinga. The third one kwekyo NMS ne budget Mulago Hospital oba National Cancer Institute size ezisalawo procurements ze bafuna ku budget yaabwe. So Ministry of Finance
bwe wamulaga hospital $1 for procurements eyo account ebeera ne NMS National Medical Stores kati ebiseera ebingi NMS yesalawo byewamulago not the other way around and na kunaleterako Radio Simba report ya National Cancer Institute nga at that time NMS yarebawa drugs eziri expired ezitakirizibwa mu mateeka and which were even overpriced. That report ubuze diki mvule najimwa. Now kakati mu question eno wa mawulire gyabuuza mukulu Museveni nga amwanukula nga agamba prime minister agende. Do you want to think the mukulu Museveni abadde ayagala kunoonyereza kumanya ekiriwo? There are two elements. Anoonyereza akole ki? Abawetendi. You see, you want to believe mukulu Museveni because abaleta kanya ne journalist. Because ngabo ga journalist nagamba abantu mu ddwaliro lya wano tebalina bitanda. Tebalina bitanda. Really prime minister agenda onoonyereze to verify into amawulire alimbye or to solve the problem. Because what were the terms of reference? Mukulu Museveni is the prime minister. Go and fix the problem. Oh, genda ononyereze owamawulire byayogera bino bituufu lwakyalimba because you know kunoonya terms of reference prime minister zaina normally where kyemanyi ku mukulu Museveni where he wants to act he will say really asirika nagamba DG so give me a brief or nagamba the PS because PS of health mukwano gwo yandibadde bali agenda n'ebitanda n'ababawa you get nebo kitegeeza okwongera ko ekizimbe akyongerako but Hon.Aisha akoleki ayite ministerial committee akoleki but it's not the first time. I think there is a hospital mulu side Greater Rwomushana. It could be Nakaseke or Ndeje, one of the two, where mukulu Museveni we agamba mama Mbabazi you remember agenda alaba eddwaliro eryo and mama Mbabazi went there. Omanyi onzijukiza I think campaign ya 2016 or thereabouts Besigye made it a point nti agenda ku visitinga ki eddwaliro amalwaliro kati bwe yaga visitinga ne bakola order temumukkiriza okudda ku ki ku malwaliro. Then the next thing he did n'agenda ku water sources nti wana abantu we mazi kati nga simanyi oba banazingako ki nzizi kati bwe bamala polisi n'emukwata polisi bwe yamukwata ate kamera nezifokasinga ku ki ku polisi naga this is where we've been imprisoned, you can look at where the policemen are staying. It's all kakati now so kuchino sigwe gusose and I don't want to think the mukulu Museveni awaddeyo prime minister agenda agonjwere ekizibu. But let's also look at the journalist. Ono journalist yabadde abuuza ku bizibu bya ddwaliro lya mukono bibeere solved oba it was also politics. Now mcha statement Hon.Aisha gyakoze gitwale nga statement ya mama Nabbanja mukyala mama muzadde yabalabudde mwaba mawulire yabalabudde nga bannange ebuuza byemubuuza mugira mulekeraawo otherwise enkya mujja kubuuza mugenda amagombe. It happens. So nze badde mbasaba abamawulire muwulirize Hon.Aisha mukulu Museveni bw'abayita okumubuuza ebibuuzo mumubuuzeeko mumugambe oye bigwe otherwise obuuza ekibuuzo nekikutwala ndekera naawe okutiisa. There is a journalist ayabuuza visiting head of state. Was it Kampawole? I think it was Kampawole. Tebamusiba for embarrassing head of state. Kati basobola okusiba okukompawo president ya cautioning bukoshoni biri byaddanye byali bya Kaunda. That's okay. Ibi ateteka weriri nti tetuyina kuyisa bubi mugenyi avudde ebwe. How do you ask an embarrassing question to the president? Of course nzijukira nagenda nga ayomba ne Hussein Abdi ono Kateregga inokuba ne SIraje balina okuba nga bajjukira Hussein Abdi yali reporter wa BBC. Dr. Kaunda.
so the obuuza n'ofa please Kateregga lwaki Rwomushana lwaki toyagala babuuze so what was the crime gwogambye you have reached saturation point president ebyo mu Uganda ebyewuunyisa bwe tebikyakola ki tebikyakwewuunyisa kakati ojja kubuuza ekibuuzo olemu okuddeeka so let's now begin preparing president tali so kurudu nga Nabbanja nkikiwate president wa Iran weyajjano yerondera abalonde nanonda nga amaze okulonda abaana nasooka agamba oyo ayimiridde sooka kubuli nambuulira ebinfaako nga alabika si birungi abakulabudde owulira gye biraga mukulu kakati mukulu Kibazo second nga tonakunzijjako ebyo byayogedde because sinze ebyoga mukyala Nabbanja awadde statement which is very critical abalwadde bajja bangi nnyo mu ddwaliro olw'okuba oli abasawo abalungi. So the problem is the attraction.